ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man ja'ana bil huda wal bayyinat, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabi wa Salamu TV omulungi, nsaba ekitiibwa Allah akuwa obulungi okubeerawo ku Salamu, era akuweemu ebigendererwa byo, ofunemu ebyokuyiga bikugase mu nsi muno ne ku nkomerero, kubanga nga bwemumanyi nti Salaamu eriko ebyokuyiga bingi. Tusaba Allah ow'ekitiibwa akkirize umra z'abannaffe abavudde e Makka ne Madiina n'abakyaliyo abali mu makubo. Tusaba Allah abatambuze bulungi mu nsi yonna, naddala ab'omu Uganda, era akkirize edduwa ze batusabidde ne ze beesabidde ne ze basabidde eggwanga lyaffe. Tusaba Allah akkirize Sheikh Muhammad Ismail Mayambala wonna waali, tusaba Allah amutambuze bulungi. Simanyi oba yakomyewo oba ali mu kkubo, naye Tawakkal Travels nga bwe tubeera nabo ku programu yaffe n'eŋŋanzi lutindo. Tusaba Allah abatambuze bulungi era akkirize edduwa ze batusabidde. Tusaba Allah atuwa obulungi. Olwaleero, amakya ga leero, omusomo gwaffe gwe tugenda okujjamu ekyokwejjukanya, huwa maqasidu ddiini, ebigendererwa by'eddiini. Ekigambo ddiini kigambo kigazi era kiwanvu, buli muntu akiwulira mu ngeri gy'abeera akiwuliramu. Nze nina eddiini, oyo munnaddiini n'ebirala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti shara'a lakum min addiini, nabalaalikako eddiini ma wassa bihi Nuuha, era nga yeddiini gye nalaamira nabbi Nuuhu n'abagoberezi be, walladhi awhayna ilayka, era yeddiini gye nkussizzaako gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'abagoberezi bo, wama wassayna bihi Ibrahima, era yeddiini gye nalaamira nabbi Ibrahimu alayhi salam, wa Musa wa Isa, ne Musa ne Isa, bonna eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalaalikako bannabbi be yali ddiini ya Busiraamu. Ekigambo eddiini kigazi, buli muntu alina eddiini ye. Lakum diinukum waliya diin. Eddiini mu bufunze yandibadde enkola omuntu gy'ayitiramu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, naye wano twogera ku ddiini ku nkola enkola gye tusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala ey'Obusiraamu. Obusiraamu huwa al-Islam. Obusiraamu tukkiriza ti eddiini entuufu eyava ewa Allah ya Busiraamu, kubanga Obusiraamu kitegeeza kujeemulukukira amateeka ga Katonda omutonzi waffe eyatutonda abantu ffenna n'amajinni, ebyo bye tulaba ne bye tutalaba. Bwe kuba nti Obusiraamu bujeemulukufu, sisuubirayo ddiini nantegeera nanzikiriza eyagala obujeemu. So kitegeeza nti Obusiraamu bwe buli waggulu w'enzikiriza zonna, bw'eddiini zonna, era Allah yatusiimira eddiini eno ey'Obusiraamu okubeera nga yeddiini yaffe. Waraditu lakum al-islaama diina. Enkola ey'Obusiraamu yeyina okubeera enkola yaffe era yeddiini yaffe, yengeri mwe tulina okusinziza Allah subhanahu wa ta'ala, ge mateeka ge tulina okugoberera mu nsi muno. Allah atulongooseza ensi n'enkomerero. Maqasidu ddiini, eddiini eno yajjanga erina ebigendererwa by'eddiini. Eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu yajjanga erina ebigendererwa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyayagala nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, okuviira ddala ku bannabbi abasooka ne nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, babeerenga babiteeka mu nkola, babisomesa abantu, babitegeeza abantu, bibeerenga bifuuka obulamu bwabwe, bafunemu obulungi mu nsi muno ne ku nkomerero. Maqasidu ddiini kigambo
maqasidu shariatu lislamiya au maqasidu sharia, ebigendererwa by'eddiini ey'obusiraamu bigazi era ne mu kutegeera bisobola okugaziwa ne bibeera ku bantu bonna oba okubeera nga byeyawulidde. Naye ebigendererwa by'eddiini yaffe eno mu bulamu bwaffe ebikulu biri 5. Ebigendererwa by'eddiini yaffe ebikulu biri 5. Kikyentegeeza mu bigendererwa, eddiini eno yateekawo Allah subhanahu wa ta'ala yagituwa ng'ez'okkuuma ensonga mu bulamu bwaffe 5, era ng'ensonga ezo bwe ziba nga zituukiridde obulamu bw'omuntu bubeera bulungi. Njagala mukimanye ti buli muntu yenna ekintu kyonna kyakola kibaako obulwadde bwe kigenda okuwonya oba kibaako ebizibu bye kigenda okuggyawo. Obulamu bwaffe byonna bye tukola wabaawo emigaso gye tugenda okufuna. Byonna bye tukola mu bulamu bwaffe n'ebigendererwa byaffe tutunuulira emigaso gye tugenda okufuna, tutunuulira ebizibu bye tugenda okuggyawo. Ogenda kusolvinga problems, byonna byokola, nkola kino nzijjawo ekizibu kino, ntuuke ku kiruubirirwa kino, nfune obugagga, nfune obulamu obulungi, mpone obulwadde, wabaawo problem gy'oyagala okusolvinga. Ebigendererwa by'eddiini Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa obusiraamu buno, eddiini yaffe ey'obusiraamu waliwo ebigendererwa byayo biki Allah bye yayagala okutereeza mu bulamu bwaffe, biki bye yayagala ebizibu okutuggyirawo n'okutuleetera obwangu mu nsi muno ne ku nkomerero. Kubanga ensi twagamba luli nti ensi emala kutereera okutereeza akhira. Obulamu bw'ensi buno tubwetaaga bubeere bulamu bulungi, tubeere ne ssente, tubeere n'ebyokulya, tubeere n'ebyokunywa, tuwangaale bulungi, twejjanjaba endwadde. Kubanga engeri yokka ey'okukolerera enkomerero kwe kuba nti omuntu mulamu bulungi, asobola okusaala, asobola okusiiba, ayinamu ssente, asobola okusaddaaka, asobola okukola umra, asobola okukola hijja, asobola okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye obwo obusobozi obufuna mu bulamu buno obw'ensi ng'omaze kubukolerera. Ebigendererwa by'eddiini yaffe, eddiini yaffe yajja ng'erina ebizibu by'erina okusolovinga, ng'erina ebirungi by'erina otuwa fi dduniya wal akhira. Eddiini abantu bagiraba ng'okukaluubirirwa, ng'ekizibu ekiri awo, naye nedda gw'atagoberera ddiini ey'obusiraamu oba olabye nnyo, kubanga olina by'ofiirwa mu bulamu bwo, olina by'ogenda okufiirwa ku bulamu obw'enkomerero ng'oyingidde kabbeeyo. Ittafaqa ahlul adiyani samawiya, abannannyini maddiini gonna agaava ewa Allah subhanahu wa ta'ala, al adiyanu samawiya, eddiini ery'emu ya busiraamu ne bannabbi banjawulo. Bannabbi bonna beegatta mu njigiriza zaabwe mu mateeka ag'enjawulo agabassibwako, newankubadde baafuna amateeka ag'enjawulo. Amateeka agaali ku nabbi Musa si ge gaali ku nabbi Isa, si ge gaali ku nabbi waffe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Eddiini yaffe y'obusiraamu erina amateeka agamu gaawukanamu ku mateeka ag'eddiini oba ag'abannabbi abaakulembera. Naye enzikiriza bannabbi bano bonna beegatta ku nsonga nti ne si bannaddiini bokka wabula n'abagezi bonna, omuntu yenna ng'alina okufumiitiriza n'okulowooza, okulowooza kwe nga kulamu bulungi, oyo naye yeegatta ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'ensomesa z'ebitabo bya Allah ebyakka okuva mu ggulu, Tawuleeti, Enjiri, Zabuuri ne Qur'ani eyasembayo era nga yeeramula kati. Omuntu yenna ng'ayina alowoozezza mu butuufu mu bantu b'Anaadaamu, naye akkiriza nti ebimu ku bintu ebisobola okulongoosa obulamu bwaffe, ng'eddiini yajja okutuyamba okulongoosa obulamu bwaffe, yajja n'ebintu 5, era nga buli muntu yenna ayagala obulamu obulungi, ayagala enkomerero etereere, alina okubikuuma
n'okubyekuuma. Byonna bye tukola birina okukuuma ensonga zino eddiini ze yajja okubeera ng'ekuuma mu bulamu bwaffe. Eddiini yajja okukuuma hifdhu ddiini, yajja okukuuma eddiini yennyini. Amateeka gonna ag'Obusiraamu, amateeka gonna ge tutambuliramu, entambuza y'obulamu bwaffe, tulina okukakasa nti eddiini ekuumiddwa mu mitima gyaffe. Kyova olaba omuntu yenna bw'ataba na ddiini aba muntu muzibu nnyo, aba muzibu tawangaalika naye, kubanga aba talina nkola emukumaakuma. Kyova olaba abantu abagamba nti nze sirina ddiini ate ng'asinza, aba alimba, kubanga eddiini y'engeri gy'osinzaamu, naye ng'eddiini entuufu ya Busiraamu. Obusiraamu bwaffe bwajja okukuuma eddiini. Byonna by'okola kakasa nti bikuuma eddiini yo ng'ogirina mu bulamu bwo, era ereme okubeera ng'emenyeka n'okusaanawo. Abantu bangi basiraamu naye nga bye bakola beeyita basiraamu, naye ng'ebikolwa mu butuufu tebiraga nti basiraamu. Ekyo kibi. Oteekwa okuba nti mu byonna by'okola ogezaako okukuuma eddiini eno, kubanga Obusiraamu ekyo kye bwajja okubeera nti bukuuma n'amateeka gaffe. Wa hifdhu nafs, Obusiraamu eddiini yaffe eno, amateeka gonna na byonna byetulagira birina okubeera nti bikuuma obulamu bw'omuntu. Obusiraamu bwafaayo nnyo okukuuma obulamu bwaffe, era bw'otunuulira bw'oba ng'onnyonnyodde engeri Obusiraamu gye bwakuumamu eddiini, engeri Obusiraamu gye bwakuumamu obulamu bwaffe, olaba nti y'engeri yokka Allah gye yatusiimira okubeera eddiini gye tulina omusinzizaamu, era yeesinga obulungi. Teriiyo kitonde kitaagala bulamu. Abantu ffenna twagala obulamu. Ekitulondesa abakulembeze okulaba nti bakuuma obulamu bwaffe. Obulamu bwaffe bwe bubeera nga buli seefu, nga tuli balamu, nga tetuttibwa, nga tetulumbibwa, omuntu oyo aba akoze ekyo aba ateekwa okubeera nti yeebazibwa. Olw'embeera abantu ffenna twagala okukuuma obulamu bwaffe. Eddiini yajja okukuuma obulamu bwaffe, era Obusiraamu bwe bukyasinza okukuuma obulamu bw'abantu bw'otunuulira amateeka ge bwateekawo, nga bwe tujja okweyongera okulaba maaso gye tulaga mu mbeera ez'enjawulo. Naye nga eddiini yajja okukuuma ebintu bitaano mu bulamu bwaffe. Ekisooka, yajja okukuuma eddiini yennyini, okuba nti tesaabuuka, tenaabuuka kuva mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe. Eddiini yajja okukuuma obulamu bwaffe, okuba nti omuntu tattibwa, takubibwa, talumizibwa watali. Kyobala Allah subhanahu wa ta'ala yaziiza n'agamba nti waman qatala mu'minan muta'ammida, omuntu bwatta munne, bwatta omukkiriza, bwatta omuntu ng'agenderedde, fajazaa'uhu jahannam, empeera ye Allah agenda mwokya muliro jahannam. Tekuli kuwoza, tekuli kiki. Olaba nti Obusiraamu bwakuuma obulamu bw'abantu n'amaanyi. Muve ku bantu abatta bannaabwe nga bagamba nti basiraamu mu ngeri ezifaanana bwe zityo, mu butuufu baba bategeera bubi eddiini. Eddiini tetukkiriza kumala gatta bantu, nedda. Wateekwa okubaawo okulamula okw'amaanyi. Eddiini tekkiriza kutta munno. Bw'omutta ng'ogenderedde, oyinza omutta mu accident togenderedde, naye era amateeka ag'edduniya n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gakuwa omutango gw'olina okuwa n'okwogera obulungi n'abantu abo. Obadde ovuga mmotoka n'otomera omuntu naye mu butali bugenderevu, naye bw'okikola ng'ogenderedde nti kamutte, oba omuwadde butwa, oba omutemye bijambiya maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, oba okoze bubi nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo eddiini nnungi nnyo mu bulamu bwaffe, tusobole okukuuma obulamu bwaffe. Eddiini ekyokusatu, yajja okukuuma amagezi gaffe. Eddiini yajja okukuuma obwongo bwaffe. Amagezi g'omuntu Obusiraamu bugeetaaga nnyo, kubanga kwe kuli okuwangaala kw'ensi. Olaba otya okuwangaalira mu bantu nga tebategeera? Olaba otya okuwangaalira mu bantu nga tebateesa, tebalowooza? Obwongo bwabwe bwebase, obwongo bwabwe bwogera bya busiru. Mu butuufu society eyo ebeera mbi nnyo nnyo nnyo, era tesobola kukulaakulanya nsi, tesobola kuzimba nsi. Ensi okukulaakulana, ensi okubeera nga nnungi, n'abantu okuba n'obulamu bakolerera akhera yaabwe basobole okusaala,
atalina magezi tasobola kusaala, tasobola kusiiba, tasobola kugoberera mateeka, kugabibeera bwe bityo. N'olwekyo obwongo buno bwetaagisa, kyova eddiini yabukuuma nnyo netugaana okukozesa ebiddagala okulaba nti obwongo bwaffe busigala butegeera. Kyova olaba bannanga Abasiraamu tudde ku ddiini yaffe. Edda amakampani amanene ne gavumenti batukozesanga nnyo mu kuvuga emmotoka. Lwaki? Nakati kikyaliwo naye kizze kikendeera olw'okuba nti abantu bazze bava ku mateeka ag'eddiini ne batandika okunywa ennyo omwenge, ne bakozesa ebiragala ebyonoona obwongo bwabwe. Naye Abasiraamu twalinga babbeeyi okuva edda. Ebbeeyi eyo tugizzeewo nga tetunywa mwenge, tetutamiira, tetukozesa bitamiira. Essaawa 24 tuba tutegeera nga ffe twesigibwa mu kuvuga emmotoka, accident ziba ntono kubanga obwongo bwaffe tubeera soba essaawa 24. Ekyo kyengera Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa. Bannaye mufube okukuuma obwongo, mufube okukuuma amagezi ago Allah ge yabawa. Muyina obuvunaanyizibwa okugakuuma. Bw'obanga togakuumye oba okoze bubi, kubanga eddiini eno yajja okukuuma ekyo mu ggwe. Osobole okusinza Katonda wo ng'otegeera, osobole okusinza omulezi wo ng'otegeera, osobole okuwangaala ne mukyala wo ng'otegeera, owangaale n'abaana bo ng'otegeera. Onaawangaala otya waka n'obeera n'omukwano n'okwegendereza n'okufaayo ng'otamidde nga totegeera. Abaana ojja bayisa bubi, omukyalo ojja muyisa bubi, ku mulimu ojja kukola ensobi, bingi bijja kuyitako. Ensobi nnyingi zikoleddwa abakungu bazi gavumenti mu mirimo, ne batuuka omutuuza mu nkiiko n'ayita babuyitabi ng'alinga ava mu tulo. Si lwakubanga aba yeebase. Bannaaye tuve ku bitamiiza, tuve ku myenge, tuve ku biddagala, tuve ku njaga, kubanga ebyo byonna byonoona okutegeera kwaffe. Ne tukola ensobi, ne tulumya eggwanga, ne tulumya abantu be twagala, ne twonoona essente zaffe ne zitokomoka. Olabiraawo ng'oyavuwadde n'essente wazoonoona olw'okubanga obwongo bwo tebuteredde, oyina ebintu by'okozesa ebibukyankalanya. Obusiraamu bwajja okukuuma obwongo bwaffe, amagezi baffe, okutegeera kwaffe, kubanga y'engeri yokka gye tusobola okuwangaala mu nsi obulungi n'okusinza Katonda waffe ne tufuna emigaso nga tetukoseddwa nnyo ate ne tubeera abantu abalungi. Ekyokuna hifdhu nasl. Eddiini yaffe, amateeka gajja okukuuma endyo zaffe, ebika byaffe. Bannange ebika kintu kikulu nnyo. Ebika byaffe kintu kikulu. Amawanga gaffe kintu kikulu. Okubeera nti oli Muganda, okubeera nti oli Munyarwanda, okubeera nti oli Musoga, okubeera nti eggwanga lyo kintu kikulu, n'ekika kyo olulyo olwo. Okuba nti gwe oli Muzirante, weddira nte, oli Wango, oli Wambogo, oli wa Kasimba, buli omu kika kye, ab'Emmamba, ab'Obutiko, buli omu, ab'Omutima, bamaama bange abanzaala ne bakojja. Bannange ekika, olulyo kintu kikulu. Obusiraamu bwajja okukuuma olulyo. Omuntu bw'abanga talina lulyo aba munafu. Nga bwe tuli ku puroguramu olutindo kitegeeza okuyunga obulamu bwo, okulaba ng'otambula, ng'olabika mu nsi nti gwe Shuaibu, gwe Abdallah, gwe Mariyamu, gundi yakuzaala, gundi yazaala gundi, bano bamaama bange, bano bakojja bange, bano baganda bange, bano bataata. Omuntu okuba ng'olina abantu bo. Nasiŋŋaanako omuntu omu ne mubuuza ani taatawo. Can you imagine? Yajjayo essimu n'amukubira n'amubuuza, taata koza amannya go gwani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ebintu ebyo bizibu nnyo. Onaakulaakulana otya? Onaatambula otya? Bannaye mu bulamu twetaaga abantu baffe ab'omusaayi gwaffe, abantu baffe abatuzaala. Weetaaga otambule n'emikwano gyo. Omuntu oyo aba mugagga kubanga alina abantu, alina bakojja, alina bamaama, alina baganda be, alina bataata, alina basenga, aba mugazi. Kyova olaba omuntu ayawukanya abantu aba mubi nnyo mu ddiini. Eddiini ekuuba endyo zaffe.
era nabbi waffe Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yagamba ekimu ku nsonga lwaki yalaba bwe yagenda okulambula omuliro yasanga abakyala bangi nga bali mu muliro. Tusaba Allah bakyala baffe bamaama baffe bannyinaffe abawonya omuliro, naye yagamba nalabayo abakyala bangi mu muliro. Ezimu ku nsonga lwaki yalabayo abakyala bangi yagamba kubanga bonoona endyo z'abantu. Bonoona endyo z'abantu. Omukyala asobola okuleeta omwana mu maka naye ng'omwana oyo si wa mu maka ago. Ekyo kibi nnyo bambi. Aba atabudde omusaayi, aba ayonoonya omukisa gw'omwana ono mu musaayi gwe, mu famire ye. Omwana yeetaaga okumanya abantu be. Bannaye ekyo kivunaanwa kya mwana ate nga kya ddiini. Eddiini ebabanja mwe bataata ne bamaama abaana babeere mu misaayi gyabwe emituufu. Omwana alina okumanya kitaawe omutuufu, omwana alina okumanya maama we. Naye mukuumye abaana temwagala bamanye bakitaabwe, mukuumye abaana temwagala bamanye bannyaabwe olw'obusonga obutono. Ekyo si kya mu ddiini. Buli muntu alina eddiini, buli muntu alimu obusiraamu alina okugoberera ebyo obusiraamu bye bwajja okukuuma, era alina okukakasa nti abikuuma butiribiri. Eyo nno y'eddiini ejjudde. Eddiini yo olina ogikuuma nga weeri. Olina okukuuma obulamu bwo n'obulamu bwa banno nga bali bulungi, si kubaagaliza bizibu, nakubatta, nakubatemula, nakubakuba awatali nsonga. Awatali nsonga. Ekyokusatu olina okukuuma amagezi go, amagezi g'abantu. Kyova olaba nti abaana tubanaaza ne tubasiisiriza ebizigo ebyenjawulo, obuoyiro obwenjawulo, ne tubawa emmere bulungi, ne banywa ku tuta, ne balya ku byokulya ebirungi. Ekigendererwa bakule bulungi, obwongo bubeere bulungi. Obwongo bwolina obukuuma, oleme bukola bintu bibukanga. Waliwo omuntu omu gwe nagambyeko nga muzadde akuba omwana n'akola ensobi n'amukuba gwe nakugambye omwana ne yeekanga, ne muga omwana oyo mutaddeko obulumi bwa mirundi ebiri. Si kibi okukuba omwana, naye omukuba ddi? Omukuba wa? Omukuba otya? Omwana bw'omala gamukuba abadde ayina ekintu kyayonoona, kituufu omuluŋŋamye, naye bw'omala gamukuba afuna ebizibu bibiri. Ekisooka omukanga, asooka neyeekanga kubanga okukuba kuluma. Mwenna mumanyi okukuba nti kuluma si kulungi. Kati asooka neyeekanga olw'okuba omukubye nga takisuubira. Aba takisuubira yeekanga. Okwekanga okwo kwonoona obwongo bwe, kwonoona okutegeera kwe. Ekyokubiri oba omulumizza. Oba omulumizza kubanga oluusi omukuba mu kifo otalina kukuba. N'omukuba ku mutwe, mwana muto, obusuwa bwe bukyali bunafu, obwongo bwe bunafu, omukubye oluyi ku mutwe, enkyayinza okuwuba. Abaana ebintu ebibatuukako ne boonooneka obwongo ziba nsobi oluusi z'abazadde naye nga naye tamanyi. Byonna bye tukola tulina okukuuma obwongo bwaffe, tulina okukuuma obwongo bw'abaana baffe. Muleke kunywa bitamiiza, muleme kunywa njaga, muleme kunywa myenge. Ebyo byonna byonoona okutegeera kwammwe. Ne mwevuma obwavu naye nga gwekuumira ku bwavu, walemera ku bwenge. Buli kasente koofuna onywa mwenge, omwenge ne gukyankalanya obwongo, tolowooza nga bwe walowoozanga. Bannange tutereeze. Emirimu gikulemye n'okugoba baakugoba, okola ensobi nnyingi, mwenge. Obusiraamu bwagaana ebintu byonna ebyonoona emibiri gyaffe. Okutegeera kwaffe tulina okukuuma endyo zaffe. Abaana baffe baba baffe. Muleme kwegaana baana, muleme kusuula baana. Ogwo mulimo gwa ddiini. Bw'obanga oli munnaddiini, okukumaakuma abaana bo, okulaba nti abaana bo bawangaala bulungi. Gwe maama, abaana bateeke mu bakitaabwe, abaana balage bakitaabwe. Leka kweka baana, obunyiivu bwo bulala ne kino kirala. Eddiini ekyo kyetugamba hifdhu nasl. Naye bino byonna byetwogerako bigazi, era obusiraamu bwateekawo amakubo ku byo manene n'amateeka manene era magazi nnyo n'ennyinyonnyola ngazi. Naye mu bufunze olwaleero bino waakiri tubitegeere. Ekyokuna huwa hifdhu lmaali,
okuuma ebyobugagga essente. Ekyo kya mu Busiraamu. Omanye okuuma ssente, omanye okukola ssente, omanye okuuma ssente. Abantu bangi obwavu butuluma lwakubanga situmanyi kuuma ssente, tetumanyi kuuma ssente. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa idha anfaqu, abantu abalungi abakkiriza bannaddiini bwe baba nga bagabye, kubanga munnaddiini agaba. Eryenvu ly'olina ogabako, emmere gy'olina ogabirako muliraanwa wo, ogabirako owooluganda lwo, essente z'olina ogabako n'ogaba 5, 200, 1,000, salaamu charity weeri n'ogiteekamu. Ogenda olabirire bannamwandu ne bamulekwa n'abantu abatayiiko mwasirizi. Bangi baddu ba Allah baagala obuyambi bwaffe. Naye wa idha anfaqu, bwe baba nga bagabye lam yusrifu, tebaddiibuuda. Osobola okudiibuuda mu kugaba, weebale kugaba, naye osobola okudiibuuda mu kugaba. Eriyo omuntu agaba n'agabira abantu bakola nabo ku mirimo nga tebajjula, yabagulira ebyemisana, yakola ki, naye ng'abeeka okulya kanyama lutalo, abeeka okufuna emmere ekyemisana lutalo, ekaddayo talina, naye nga ye eri gy'atambulira mu mikwano bamutendereza, abatwala mu buli kantu, mu buli kawoteeri akalungi ne balya emmere, n'asasula essente, n'agenda okudda eka nga mwavu, n'abagaba ne tetulina ssente, mugumiikirize tunywe obuugi, yahi Allah bwageze. Kati engabo eyo kyona Nabbi sallallahu tuga saddaaka esinga obulungi abantu bo. Obusiraamu bwajja n'amateeka g'eddiini okukuuma emmaali, ebyobugagga, si kibyokutunda. Ekyo kyolina ofuna essente, naye oteekwa okuba ng'olina pulaane nti ntunda kino, nteeke ssente wano, nkole kino, nkole kino, wakati mu kutegeera ki kyogendako, si kumala goonoona. Abantu bangi bamala goonoona baddu ba Allah. Essente amala gazikozesa. Tolina ssente ogula soda. Mu kifo ky'ogula soda ecupa ya 10 tolina ssente. Ennyonta ekuluma gula mazzi ga 10. Agakaveera tolina. Bweba tolina kugula cupa y'amazzi ya 5 10, gula agakaveera ga 10. Kale tosobola cupa ya soda ya 10, gula omunanansi gwa 5. Ogezeeko okusevinga, 5 ebyo bijja kuyisa awalala. Obisuule mu kakebe, ng'abantu bangi bwe batereka, osuula mu kakebe n'otereka 5 buli lunaku 10. Enkyo ojja kuba ate gwe owaayo mu saddaaka mu salaamu charity. Bwe banaayita ssente ng'oteekayo 2, ng'oteekayo 10, kubanga wasevinga, osaddaasi, oyambye omuntu atalina. Ate sente z'oterese oguze kapoloti, sente z'oterese oweeredde omwana, sente z'oterese, naye omuntu atuuka okuza omwana ku ssomero nga tamuwadde wadde haafu ya sukaali, tagirina. Naye ng'ate abadde anywa omunyaanansi buli lunaku, naye omwana talina kiro ya sukaali gy'amuwa ya 15,000. Kubanga sente yali tasobola zikuuma bulungi. Obusiraamu bwateekawo amakubo, era buliko risaaki ngazi. Era ebisomesebwa bingi ku Salaamu TV okusobola obayigiriza engeri gy'okolamu ssente, engeri gy'osevinga ssente, engeri gy'oterekamu ssente. Naye abantu abasinga wano tulina kuddayo kwerivayizinga twetereeze. Kya mu ddiini omuntu okukola ssente n'okuzikuuma. Era eddiini tetusomesa bwavu, etusomesa kukola. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba essente esinga obulungi yeeyo omuntu gy'aliddemu okuva mu ntuuyo ze. Omuntu okulya min amali yadihi, mu mulimu gwakoze n'emikono gye, oba n'amagezi ge, n'akanika, n'akola ki, ne bamusasula. Eyo ye riziki esinga obulungi kuba oba ogikoleredde. Si ssente z'olonze. Gwe nga Evo osabadduwa kulonda ssente, nondeyo 1,000, nondeyo 2, onoogironda ddi ng'ate abantu basomesa kukuuma ssente bulungi. Essente zikuumibwa bulungi ne zibeeramu baraka. Abamu tebamanyi bwe bazitereka.
ng'ogyeko toli tamanyi bw'atereka ssente n'osanga omuntu waggulu ku kameeza waliwo omutwalo, wansi wa piro waliyo 12, mu ntebe waliwo 1000, emmotoka ejjuddemu ssente, wano watuula atuddeko ku mitwalo 2, wano mu kaseefu ka wano waliwo 5, n'ezimu tamanyi gye yazissa. Enkola eyo eyonoona emikisa gya ssente. Ssente zikuumibwa bulungi. Kyova olaba abamanyi okukuuma ssente mu bbanka bazitegeka bulungi. Obw'olukumi bubeera bwokka, obw'ebitaano ebinusu by'ebitaano bibeera byokka mu bikebe byabyo, era babisiba bulungi. N'obw'omutwalo babusiba bwokka. Obuweze omutwalo, obuweze emitwalo 2, n'omanya nti buno bw'etaano bando buba obukadde 5. Enkola eyo yakutereka ssente. Ebyo byonna eddiini yajja okubituyigiriza kubanga tuteekeddwa okukuuma ebyobugagga ne ssente. Tuzeetaaga mu bulamu bwaffe tusobole okutambula obulungi. Bannaye tuyige okukola, tuyige okuseevinga. Ate baseeka twongere okukubiriza abantu baffe okukola. Tuleme bakuumira mu bwavu. Nvumirira abantu baffe ababeera mu mizikiti ne basibira abantu mu ddarasa ku makya ku mukaaga, esswala neggwa ne babagamba muleeteeza amazzi, ate ne babagamba yaahi temusituka, mulagawa, temugenda, eriziki yo teriyo ayinza girya, mutuuleko mu ddarasa. Kituufu naye buli kintu kirina obudde bwakyo yaahi. Buli muntu ayina shuguli ze. Abagenda mubaleke bagende, ne Allah yatukkiriza fa idha qudiyati ssala, esswala bweggwa fantashiru fil ardi, mugende mukole. Wabeerewo obudde obutono obw'okusoma n'obudde obutono obw'okukola. Tugabanye tayimu yaffe bulungi. Tuleme kukubiriza basiraamu kutuula mu mizikiti babeerawo mu riziki yo teri yajja girya, amaduuka bagaggale. Yaahi balina okukola. Essente tuzeetaaga tusaddaake, tweyambe, tusobole okukulaakulana, abantu baffe bafune ekyokulya, tuwone okusabiriza. Tuwone okusabiriza baddu ba Allah. Waliwo emizikiti nga tutya n'ogisaalirako. Lwaki mugoba abasiraamu mu mizikiti? Olw'okusaba okuyitiridde, ne bwe baba bafunye ezimala basigala basaba, ate abantu ne babakaluubiriza. N'osanga bannaye okugaba kulungi n'okusaba si kubi bw'oba olina obwetaavu, naye ate okuyitiriza kibi, era kigoba abantu mu ddiini ya Allah n'emizikiti okusinza Allah, kubanga talina ate mujja musaba, ate mujja mukaluubiriza, n'alemu okujja okusinza Allah we subhanahu wa ta'ala. Muteekewo embeera eyanguyiriza abantu. Eddiini eno yajja okukuuma ebintu 5 mu busiraamu mu bulamu bwaffe, ate nga bye bituyamba okuwangaala obulungi. Okukuuma eddiini yaffe kikulu nnyo kuba tugyetaaga. Buli muntu yeetaaga ekigendo muwa engeri gy'alina okutambuzaamu obulamu, ate nga y'eddiini. Okukuuma amagezi gaffe, okukuuma emyoyo gyaffe, tubeere nga tuli balamu, tetulina kutiisibwatiisibwa ku bulamu bwaffe. Okukuuma ebika byaffe, okukuuma essente zaffe n'obugagga bwaffe. Ennaku ezo nalabye ekintu kyannenyamiza. Twabadde ku mukolo, ebyogerwa ne byogerwa, ne bayita omukulu w'ekika we twabadde okwogerako eri abazzukulu. We twabadde, saagala kwogera mukulu wa kika yayitiddwa, osanga omuntu ayinza okumanya mukolo ki gwe njogerako. Naye omukulu w'ekika ekyo bwe yasituse ayogere, wabaddewo abantu abeesoozezza nga bambadde bulungi, balabika basiraamu, balina ebirevu bulungi, ne beesooza era ne bakwata engatto ne batambula ne bagenda. Kyannumye, ndowooza balaba nti okubeera omukulu w'ekika ebeera shiriki. Shiriki kikolwa ekisobola okubeera ku muntu yenna bannange. Si abakulu b'ebika nti bashiriku bonna, nedda. Ebika kintu ekikuŋŋaanya abantu awamu, ab'eggwanga erimu, ab'embeera ezimu, ne basobola okwekulaakulanya n'okwezimba. Si kibi omusiraamu okuba nti yeddira nte oba yeddira mamba. Ekyo sikiriimu shiriki. Ebintu ebirimu shiriki bimanyiddwa era tugezaako okubibasomesa ku Salaamu TV. Muleme kunyiigira bantu batateekeddwa kunyiigirwa. Tuleme kwawula mu ggwanga lyaffe, tuleme kwawula mu ddiini yaffe, tuleme kwawula mu bika byaffe, tuleme imaani zaffe zireme okusukka okutegeera kwaffe. Saalabyewo nsonga
egaana mukulu wa kika kwogera n'awulirizibwa, ebigambo bye byabadde birungi, bantu mubeere bulungi, mukolagane, mubeere beesigwa, bannange mubeere bakozi, muveemu obuyaaye, abantu okulimba n'okukumpanya, saalabyemu kikyamu. Era byonna ebyo bye bigendererwa by'eddiini yaffe, okubeera nga tukuuma amagezi gaffe, okubeera nga tukuuma emmaali yaffe nga tukola, okubeera nga tukuuma abantu baffe, ebyo byonna bigendererwa bya ddiini yaffe. Era waqad jaat shariatu lislamiya, obusiraamu buno amateeka gaabwo gajja nga gagenda kubeera nga gakuuma ensonga zaffe ze twetaaga okukuuma, nga gajjawo ebizibu bye twetaaga okujjawo, gateekawo embeera eyo gye twetaaga mu bulamu bwaffe nga tewaliwo ayinza butagyetaaga, era galekawo ebyo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byatwagaliza, ate nga buli muntu era abyetaaga. Teriyo yeetaaga kusiriwala, teriyo yeetaaga kutta munne, teriyo ayagala kubba munne, teriyo ayagala kumulimba. Ago gonna ge mateeka g'eddiini yaffe. Ebimu bye bagamba okulaga obusiraamu ng'obutujju nga biki, ebyo si bye bituufu. Obusiraamu bwaffe butuyigiriza kukuuma bulamu, butuyigiriza kwekuumira ku ddiini, butuyigiriza kukuuma bwongo bwaffe, butuyigiriza kukola ssente na kuzikuuma n'okusaddaakako n'okuterekako. Bannange, obusiraamu nga bwanyirira, tukuume ebika byaffe. Ani atayagala kubeera ng'amanyi maama we, ng'amanyi kitaawe, ng'amanyi kojjaawe, amanyi ekika kye? Okumanya ekika kyo si kibi, temuliimu bukyamu bwonna. Obwo nno bwe busiraamu. Obusiraamu bino bwajja n'ensonga zonna ezirongoosa obulamu bwaffe, era ne buziyiza ensonga zonna eziyinza okuleeta obuzibu mu bulamu bwaffe. Obusiraamu bwajjawo ensonga zonna ezireeta obuzibu mu bulamu bwaffe. Bw'obanga okola ebyo Allah bye yaggaana oba okoze bubi. Byonna obusiraamu bye bwagaana bibi. Obusiraamu bwagaana omwenge, ani atamanyi bizibu bya mwenge? Obusiraamu bwagaana enjaga, ani atamanyi bizibu bya njaga? Obusiraamu bwagaana obukyafu, ani atamanyi bizibu bya bukyafu? Nga ne korona yaluma abantu, yatuluma, Allah atutaase endwadde embi, naye nga bulwadde bwa bukyafu buyitira mu mbeera ez'obukyafu. Kukwata wano n'olya n'okola ki? Ate abantu balowooza korona yagenda olwe abantu balekayo okunaaba mu ngalo ne sabbuuni. Endwadde nnyingi ezitutawaanya, abantu tetukyalaba bulungi, amaaso abantu gazibye, si lwakubanga babaroga. Okutta awantu waliwo ebintu ebikyafu, ate okutta emaaso ekiddirira amaaso gaziba. Tulina okwekuuma, tulina okwegendereza. Obusiraamu bwaziyiza byonna ebikyamu. Ani atamanyi bulogo nti bubi? Obusiraamu bwagaana okuloga n'okweraguza ebintu eby'obulogo, kubanga eddogo bbi, eddogo liryonoona obulamu bw'abantu. Newankubadde abantu olwaleero beetanidde eddogo mu linnya ly'eddagala. Aleeta ddagala abaana be babeere bagezi, aleeta ddagala omusajja amwagale, aleeta ddagala awone obulwadde, aleeta ddagala afune ssente, aleeta ddagala aganye ku mulimo, aleeta ddagala agaggawale. Baliyita ddagala naye munda mulyo mulimu ddogo. Mwegendereze eddagala si bbi. Herbal medicine si mubi. Abasawo balungi bangi batujjanjaba, naye mwegendereze baani be mugendamu okufuna eddagala eryo. Nsonga ki ezibatwala okufuna eddagala? Kubanga waliwo ensonga eddiini zeetakkiriza kufuniramu ddagala. Eddagala ery'obugagga teririiyo, oba ononye kintu kirala kirimu bulogo. Mwegendereze abantu, kubanga omuntu gw'ogenzeeko bw'aba mukyamu, eddagala lyagenda okukuwa ligenda kuba kyamu. Akuwadde eddagala kunywa naye lirimu ddogo. Ogenda kwonoona obulamu bw'omwana wo, ogenda kwonoona obulamu bwa bbaawo, ogenda kwonoona obulamu bwo. Ekintu ky'olya kigenda kuleeta obulabe. Eddiini yatugaana ebintu byonna ebisobola okuleeta obulabe. Ky'oba olaba Allah yagamba wayuhillu lahumu ttayibaati, abakkiriza Allah ebirungi byonna. Allah byakkiriza birungi, yabagamba mulye bino temubirya, temulya mbizzi. Embizzi erimu endwadde naye abantu bakanya kugirya. Ky'oba olaba abali embizzi era bw'omutunuulira oluusi omulaba, kubanga abatalina bulamu bulungi
embizzi erimu endwadde, Allah yabagaana omwenge gulimu ebizibu mubimanyi, Allah yabagaana ebifudde byokka, ekifudde kyokka gwe tomanyi kikisse oba kyalidde butwa naawe okiridde, ogenda kufuna ebizibu. Ne bw'onoowangaala olina kyokendedde mu bulamu bwo, byonna Allah bye yabagaana buzibu mubireke. wa yuhillu lahumu ttayibaat, Allah abakkiriza birungi. Bwe muva ku mateeka ga Allah muba mugenda kuzikirira ebyo eddiini bye yajja okukuuma, muba mubivuddeko. wa yuharrimu alayhimu alkhabaithi, Allah abaziiza bibi mubireke. Ani atamanyi bubi bwa bisiyaga? Bisiyaga bibi, tebiriimu kalungi. Ababigenda babigenda mu lwa nsonga emu yokka ennene, sente. Banoonya bugagga. Kyova olaba abasiyazi balina sente nnyingi, balina sente nnyingi. Bazigabira amawanga, bazimma amawanga, bazigabira abantu bassekinnoomu, ne bazimansa nozimansa kwega tebazeeguya, kubanga banoonya okwonoona. Abantu boonoonese balina endwadde ezitategeerekeka, ebitundu byabwe babyonoonye, ebitalina kukola mirimu gino bagikozesa mirimu giri. Ovuga otya emmotoka ng'omukka temuli mu mipiira, ogenda kuvuga lupanka, tojja na kutuuka gy'olaga. Obulamu obwonoonye yandiwagadde emyaka 5 ekuwangaala 2. Ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana bibi byereere, tebiriimu kalungi. Amateeka g'obusiraamu gajja kusolovinga bizibu byaffe, gajja kutujjirawo bizibu, stress ze tulina, endwadde ze tulina, ebirowoozo bye tulina, ebizibu by'obwavu, ebizibu by'okuttiŋŋana, ebizibu by'okulyazaamanyagana, ebizibu byonna bye bitweraliikirira, obusiraamu bwajja bijjawo. Kyova olaba beesiimye abo abagoberera obusiraamu. Amaka bwe gabaamu obusiraamu gatereera, bwe gagoberera amateeka g'eddiini gatereera, emirimu bwe gibeeramu eddiini gitereera, abakozi baba beesimbu, bakama baabo baba b'amazima, buli kintu kitambula bulungi mu bwesimbu. Kyova olaba ensi ezirimu amateeka ga shariya newankubadde amateeka gaffe ag'eddiini yaffe bazze baganafuya, zirimu emirembe. Toyina kyosuula Makka n'otakifuna. Bw'oba tokifunye teri yakitwala, era kibeerayo eyo gye batereka ebintu ebibuze. Ne wano toyinza kusuula n'okiraba. Eddakiika emu ke weewungulamu bw'oti, essaawa bagitutte, akasimu bakatutte, engatto tuyina ziteeka mu buveera, oyina kutambula nazo, kozireka ku mulyango tojja kuzisanga. Yesu oyina okukuuma ebintu byo, naye tweraliikirira babbi abalyazaamaanya. Ne bw'oyingira mu nnyumba yo engatto zo oyina oziyingiza, abatambulatambula abasikuraapu ebidomola babitwala, ebbaafu bazitwala, amasowaane bagatwala. Okwegamba ensi abantu ne beemalako emirembe, ne bamalako bannaabwe emirembe. Tewali mateeka. Obusiraamu bwajja okutuwa emirembe, okuteekawo amateeka n'enkola esobola okutuyamba okuwangaala obulungi. Era n'amateeka g'ensi bwe gatyo kyekigendererwa. Naye tubasaba batwebuuzeeko okwo obusiraamu bwaffe bulinamuuko amateeka ate ag'enjawulo agasinga ku g'edduniya. Kubanga y'edduniya gavumenti etugamba bw'ogenda emmanju naaba mu ngalo ng'ovuddeyo. Ate eddiini yaffe etugamba genda n'amazzi ne toilet paper weerongoose, onaabe bulungi, n'engalo zinaabe, onaabe n'obukyafu gye buvudde. Ekyo si kyekisinga abatulaba ku Salaamu TV? Singa batwebuuzaako mu ddiini, n'ekyo kyandigenze mu mateeka g'eggwanga, abantu babe nga kyatteeka bakola bwe bati. Ngedda bwe baweerawo amateeka ku mulembe gwa Muteesa nga buli musiraamu, buli muntu alina ejjinja ewakaawe kwakuuta ebigere, abantu ne bajjanjaba enkyakya, ne bajjanjaba obukyafu. Naye kati abantu titukyakuuta bigere. Okuuta ebigere mulimu baraka. Amayinja ago ge bakuuta bannange gali mu baraka. Buli muntu yandibadde n'ejjinja erikuuta ekigere. Mulimu eddagala, mulimu emikisa, mulimu ebirungi ebitagambika. Obusiraamu bwonna ddagala, obusiraamu bwonna mirembe, obusiraamu bwonna ssanyu, obusiraamu busolovinga ebizibu byaffe. Teriiyo gwojja kwebuuzaako ku kansolingi esinga ya ddiini. Saba ekitiibwa Allah ajjuze eddiini mitima gyaffe, mu baana baffe, abantu baffe, baliraanwa baffe n'eggwanga lyaffe, tusobole okutambula
ng'obulamu bwaffe bukuumiddwa, sente zaffe zikuumwa, ebika byaffe bikuumwa, nga embeera zaffe zonna nga nnungi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.